olwaleero njagala tutandike omulamu ate okugenda okutusomesa oba okutusaasira oba okugenda okutuyamba naddala ku baana baffe engeri gye tugenda okubayambamu. Olwali tugamba nti tuyigirize abaana okwezimba. Tuyigirize abaana okwezimba. Edda ennyo omuzadde bwe yabanga agenda okuyigga yatwalanga omwana asobole okumuyigiriza omulimu ogwo. Abamu baweerezanga abaana ewa mikwano gyabwe abaalinanga obukugu obw'enjawulo bababangula emirimu ng'okuweesa, okukomaga n'ebirala. Abasawo nabo baatendekanga abaana baabwe abamu okuba abasawo nga babatendeka okubeera abasawo. Yes. Kakati okwo kwonna kwabeeranga ku kubayamba bakule nga balina kye basobola okwekolera. Mu ngeri y'emu bakadde baffe abo omwana olwakulanga nga bamuwasiza nga yeetongola nga bamusalira ne ku kibanja asobole okuwangala obulungi ne munne. Baakimanyanga ng'omwana bwe yali asobola okweyimirizawo yekka naye ate obuvunaanyizibwa bwabatumanga okubawa entandikwa. Mu bitundu bya Uganda ebimu omwana oluzaalibwa bamuwa ebirabo okugeza bamuwa ente. Waakulira ng'ente ezadde abaana abasobolera ddala okukola ekiraalo ate naye kwanaatandikira. Olwaleero abazadde bangi abatutte abaana bwabwe mu masomero, obulaba busajja bwattu ne bukazi bwattu nga babubonyaabonya oba bubonyaabonya bazadde baabwo nga babukeeza ku masomero okubonaabonayo n'okubanonayo. Abalala obalaba bekkakkanyiza beegayirira abakulu b'amasomero baleme kubagoba. Munnange babaweeyo munnange ekiseera fiizi zisobole okumalibwayo. Omukulu w'essomero omu yali ayogera ku bwavu obuli mu tawuni emu n'aga nti omuzadde ayinza okuleeta n'ennusu 2,000 olwo n'akutegeeza nga bw'abadde agenda okugula ettooke naye n'asalawo nti ku 5,500 gy'omubanja asasuleko ezo 2,000 kubanga abaana balina okusoma. Mu bugobi obwefaananyiza butyo abazadde bangi munnange abatuusiza abaana baabwe mu matendekero amakulu mu ggwanga. Kaakati eddimu abasomesa abasinga lye bakola nalyo terikyayisika mu maaso. Abasomesa bangi bakola omulimu gwabwe n'okwagala n'obumalirivu. Waliwo n'abasiiba ku masomero gye basomesa, waliwo abakeerayo ennyo, ne waliwo ne gwe mmanyi yatuukanga ku ssomero nga tebunnalaba. Kaakati biki abaana bye basomyeyo ku ssomero? Abaana be tutwala ku ssomero basomayo ebintu ebikulu 2. Ekisooka kyekyo kye baakazaako okubangulwa amagezi ag'omu bwongo. Abaana basoma ebintu bingi, basoma ebyafaayo, basoma eddiini, basoma sayansi, basoma ebyobufuzi, basoma okubala, bwe batyo n'okuwandiika, ne basoma n'okuyimba n'ebirala. Ebintu bino bitandika mu buto bibayamba okukuguka mu bintu ng'obusawo, tekinologiya, amateeka n'ebirala. Olaba n'amazina abaana ge bayigirira awaka kati ate ne ku ssomero bagasomerayo. Bazannya katemba, bayiga okugera engero n'okufuna enfumo. Omuzadde bwe yawulira ebyo byonna n'awummula ennanga n'asuula n'alatta nga munnange ng'eyakasibira embaale. Eyali ayigiriza abaana okufuma enfumo ku masiga, ebyo byonna twabivaako twabirekera basomesa. Awera nti baagala na kutandika kusomesa byakwegadanga sex education mu masomero. Ebyo simanyi wajje binakira olwo olumu olwo ojja kwesanga nga n'omulimu gwa ssenga ate kati ne mu ssomero liguyingiddeyo bagenda kuguwamba. Katukomawo olwaleero.